obugalo bwakatono kuluyitibwa bantu bange essanyu lina lingi nnyo bakwano bange sebalina wakutandikira naye okutambula obulungi nja kusooka nzirida gye twatandikira bantu bangi nnyo ebbalibbali banensa musirike gokuba kino byamukikwate bulungi bantu bangi nnyo ebbalibbali bamanya nti ndi mulwadde naye buli omu n'anfumiitiriza buli omu n'ateebereza naye nga teri amanyi kituufu kyali kiruma kabiri nsooka okwanjula of course baga nti byobulwadde ba confidential naye yatwatuka famire mulimu bisobola kwesigaliza bwomu obulwadde obwali bunuma era obulwadde obwadde bumbonyaabonya babuyita pancreatitis kebayita akalulu ensuubira mu luganda nga omutawaana guli nti ebibuleeta obulwadde obuba bingi nnyo stress abuleeta waliwo obujja obwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu waliwo obwakuba nti omuntu anywa omwenge naye abantu baganya okwesaba ku kyomwe kuba kibalinamu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo so butawumula butalya bulungi butalya mu budde era obulwadde obwo bwannuma bwantusa ku mbeera nti pancreas yange nga teproducinga enzymes zimala kugoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere so bakwano bange budde bwansanga embeera nga omwagiraba ne baadmiting Nakasero hospital maama wange ne taata ne famire mwenna mwaliwo beebaza bwetwabeera e Nakasero abasawo bakola omulimu bulungi nnyo tuyanzira nnyo entaala abasawo bagezaako nnyo okulaba ki ekiddako babakyabiteesateesa era mukwano gwange nnyo nfiira mulago lweta Juliet Zawedde nakumumanyi nannumirirwa kuba yali azze mu ggwanga ngazze okukola ebintu bye nga tulina pulaani olugalo tugende e Saudi Arabia nga mukwano gwe ne kyembi yansala ndi mulwadde nangamba Joseph okuvaamu essaawa zino nzirayo mu Amerika ndibweraliirivu nnyo sigamba nti basawo na tebakola mulimu mulungi naye mbadde nkusaba tojja kusobola kuwonanga bakinyo ina bangi mikwano bangi bakukyalina weetaba okuwumula nkusaba nkutwale mu Amerika owumule nga bwojjanjibwa so Juliet nakola enteekateeka netufubutuka mwana bakwano bange nga nange simanyi kiddako naye obulanzijukira nagamba maama wange okufa n'obutanyagwa genda kulwana si kulwange obwomu olwanwanira ffe ffenna abagala kabiri so bwe tufubutuka wano netugenda mu Amerika twatuuka ennaku z'omwezi nga 22 netubeerayo Christmas netusangawo ebyaddala kyakinanyonyoyo nti mu myaka 25 gyempeeza eggwanga lyange ye Christmas gyasooka obutalya nazire endala saaziyanga nga ngenda kuyimbira mu bakwano bange naye eno yansaba ku kitanda nga ndyabuseesobola mukwano gwange Juliet n'atunuulira n'agamba naye Kabira nkulaba oli mulwadde naye ki kyosinga okwagala essaawa zino niba njagala kuwona n'agamba naye okufa ekiwuwalo nembanfa ekiwuwalo kuba ndinooza bingi nnyo n'agamba lwaki tutula ku kompyutayo nemba njagala genda mu ddwaliro n'agamba kale tugende mu ddwaliro bemwana bagamba nti kamu ambulensi netugenda mu ddwaliro era abasawo b'e Nakasero kye baŋŋamba kyali kinumalamu nga bakola ki kyebagamba bwe twatuuka edda netwakola okukujjukujju empapula z'e Nakasero tetwazibalaga tusobole okompyalina n'okulaba oba Nakasero kiboogera kituufu oba kikyamu neera diagnosis yavaayo ebiri e Nakasero kale bo nga Abamerika ne bagamba manyi kasooka tuyite emabega tebaba bakolagala kola operation bagamba oba pancreas yange teproducinga enzymes zimala kujja kukiriisa omumere kuzza mubiri tukibypass nga tutya well awo kambuukewo bingi ebyaba makati awo nembeera mu ddwaliro abali emabega tukakaneko meeting ebyemu tusobole okuwa abalala abagala okuwulira omukisa nembeera mu ddwaliro awo kyamusa bulungi netugenda ne operation eyagenda obulungi nenzira ati
amateeka omanyi Amerika bakola ebintu ebyanjawulo ne bwoba ozadde mwana tebasobola kukukumira mu ddwaliro okumala nnaku 2 oluzaala omwana leero weetera kubirira ewaka kubanga ebitanda babikosa ku bantu abalala so neeza ewaka abasawo ne baŋŋamba mpumule ne bamprescribingira eddagala kakati osangibwa nga teweesokedde ne bamprescribing osobola okufiirayo baprescribe eddagala baliyita Creon erimu ku ddyo amadagala mangi ge baprescribinga mugakatono mukuluga nga tisibisobola byonna bwomu eddagala oludagala erya Creon ge bamprescribingira okuba nti ino ddimi eragasinaba kulya ino ddimi eramaze okulya treatment ey'emyezi 3 ng'erudadde olwakanaana kakati awo nina emikwano mingi nnyo tuvaawa ebyo ne tubivunuka bakude bwatusoso kugirira bakwano bange nyumiza kati dakika 2 naye ebintu ebadde mu myezi 4 gyembadde mu US ebadde bingi nnyo naye omutwe bagungamba ekintu kimu kamiliyoni guma sooka webuuzeko ng'omuntu gweggwanga likwagala oli mulamu waki yes so mbaddeyo mu Amerika ewa Juliet zawedde enatuuka ewakaawe bingi abantu bebasobola okulimba obakuze okuzuuzazunza naye njabakakasa nti Juliet muntu mulungi nnyo omutima n'embweru oba ensonga nti Juliet yali asobola okusalawo okunziruukirira naye n'atuusa ewakaawe maybe ne bansosola oba ne bamboola naye mbadde wa Juliet nga n'abaana be nandi tuvaayo babadde bakaaba ngabagamba Uncle Chameleon you're gone so tubadde bantu bawamu nga tubeerawo nga family Wizomanizo Jaden naye nga gyali omusajja wa butawaana bakwano bange Wizo omusajja wa Kaminyo naye lwansonga Wizo bwati bajja ogenda nani mu Amerika Juliet yambuuza tugende nani maama tugende maama n'agamba nze visa yange sigirina dadi tugende dadi n'agamba nze sirinya nnyonyi myaka egy'ennyonyi nagivaako namuuza ni bwangu wange nenzikira nti visa ina visa y'omutonoki mu Amerika ne muga visa okuterekerako musajja watu yangamba kimu Kamilyo ng'obugambye tugende ne mujja ku famire ye yatambira naye ku Christmas b'okusigire n'egenda yalina emirimu gye 3 mu lumu ne lugenda yalina emirimu gye nga lumu ne lugenda talina famire ye 26 ne lugenda Valentine's Day yali badde ali ne mukyala we nalwo ne lumuyitako ne Easter badde genda mukwatirayo so mwebaza Wizo olw'obugumiikiriza n'obusalawo awo muze emirimu gy'okujjanjaba nze mukulu we yes kakati okwebazako okuli very important abantu bangi nnyo berina okwebaza era nebaza nnyo bannamawulire nnyo nti muzze obudda bw'omukwalo obanga bwange butambuza abantu bategere nti nasiima nebaza Juliet zawedde ekyensuso ennyo bantu bangi balina n'ebisinga ebya Juliet naye omutima oguyamba tebagulina wewalina Juliet zawedde nebaza nnyo maama wange ne taata wange ne baganda bwe bapalaso temulina mwebabbeeyi sisobola baafondinga nebaza nnyo bakwano bange mwenna gwendabye ne gwesirabye abansabira mwenna mbebaza nnyo n'obwetowaze obw'ekitalo era mbasaba nga dadi bwagaye nti mande tufuneyo akadde dadi yabadde amusabire nze naye ze mbadde nteesa tuddemu era tukuŋŋaane Mukama awulire amaloboozi gaffe nga tusabira nti abakyali mu ddwaliro n'abatta ku mukolo gwe nange enkomyeyo bakwano bange mbalaalika management mwenna mukitegeere nti Kamilyo gwe mulaba tannawona lwansonga nkyali ku ddagala lyange naye olw'omutima gwanumidde ewaka waffe eddagala nsodimirire waffe era ngenda kuddayo mu America for review nakuza omwezi nga ozanga 2 May nzirayo bakola review bakebere paka netunakimunzika nga nkoze eki nga mponye yes okwebaza okwensuuso kwa Bigi webali kunjagala namutanjaawo
The management ya noni mbili webali. Liyo na hame mwena mweli watafu. Hapo ile songa Palasa ina show ya kubina musangu mei. Palaso ya kuta mateka na ngamba show yange ya August Chali. Naga musoke mulegera wakanyanja soke bide kubina musangu mei. Oya chongedde nenkwata mu nsezi nabale sikola nnyo era mukimanyi mwenna nenkwata mu nsawo yange nembagulya tickets 5 eza Sanyo Festival. Bakwano bange ntuuse okubazira okwensuso eri President Yoweri Museveni. Yes. Nebaza President Yoweri Museveni. Era mbasaba bakwano bange obubaka mu butambuze paka mu butuukeko. Munebalize nnyo President w'eggwanga lyaffe President Yoweri Museveni. Ebyabadde ebiganye ebimu yagambye oyagala kuddaka kambikwatemu odde ewaka. Yes. Asemberayo ddala kugenda okusembayo kwebaza yennyini buyinza. Omusawo oyo ali waggulu. Oyo musawo asooka. Bano abasawo abajjanjabi bakebesigeyo oli asinga. Bano engalo za Mukama ez'amaanyi. Kulwansonga waliyo abalina billions and billions ne trillions naye nga Mukama tannabasaasira nga bwatusaasidde. Nebaza nnyo Katonda nti nkomyeyo waffe. Nebaza nnyo mwenna bannamawulire mwenna. Mwebale butanonooza nnyo kunswaza nabuuza okweta batakuzijonkera. Era mbasaba kenkomyewo bampanye mugiriddemu kituufu. Kati mbadde mbasaba mutunula amaaso gange ogera mazima badde nti munjogerako bigambo bimala ku mubiri munsaasire bakwano bange. Yenjogeredde byemamuddamu timwonoona temugende soogedde. Ate munabyogera bijja babiramu emitawaana mukibatawaanye. Ekiredde wano sisita wange olinayo birthday yakayita sweetheart happy birthday mukwano gwange. Joy yabawubyeko Joweya. Ne taata wange nawe amazaalibwa amalungi nakeerera. Ne Ssaabasajja saasobodde kubeera mu misinde naye abibadde Ssaabasajja. Nange kennyini Kamakooge nali wa Epo bannaye ebirabo byange ebiriyenze. Ng'asatuddeko mazaalibwa gange. So, kyembadde njagala okusembyayo abanoni bibanaza omutima omulungi. N'Entebbe Airport bantu balungi era nsazeewo wanze boss. Nsazeewo enkya njagala mugambe bakwano bange bonna munzikirize tulyoke enkya munoni bindaba abantu Uganda bwe bakyakala. Appointment njowadde enkya tugenda tuloka munoni bijjo ejuisi ebikawa nabiwumula. Myaka 27 tunonya ki mu ccupa n'emikka nagiwumula. Yes. Era mpuliriza bavuka bannanga bali eyo mubeere bantu balungi mukuume obulamu bwammwe obulamu bwokuvanga obugagga. Mwebale nnyo mwebale ddala nga bakuume. Zenaimba cyane sitenda asanira kubo Buganda nafenga tungwe twogera ku sauti twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavanda naffe Mukama abakulembere mwebale nnyo mwebale ddala.